ogenda kuvako mbulamu bwo nga tovuze ku motoka mpya number plates ziliko 23 plate nga fe tuzivuga nengo oli awo ofunye chance ofunye omuntu ate fa abakyala emikisa gyaffe gitambulira nnyo mu basajja omukazi bw'ofuna omusajja nga alina omulama mukwano you could be working, you could be everything emikisa gyaffe gitambulira nnyo ku basajja mwabaana abasinga balina bu boutiques mu Kampala bu saluni businesses abakazi abasinga 90% of women's businesses mulimu omukono gw'omusajja capital mu busaluni wamwene mulina bwani bwo mulina obusibu business wamwe obwo bu boutique bwani bu business obwo basije bwe babakolera kubanga eyo liba ddala limu oyo capital mukuwadde kubanga fe sente zaffe z'abakyala nzibu olina okuba very very hard working very very smart for woman olaba abo wala muzanyira mu nsonga eno bw'ofuna chance ate mwena bagambye 36 oba mukadde temunkayanya about that 36 years you're old oli mukulu ne bw'onootuuka okuzaala oli mu category mwe abakola nursing mumbulire category ki gye muteekamu abantu abakulu that's a mature mother Noah 35 bamuteka mu category ya mature mother isn't it? I think it is. Noah 35 ali mu category ya mature mother 36 mukwano oba mukulu 36 nga tozalangako tofumbirwangako ogenda kusaka otya ku mbagayo oseko banga akaba olwe emyaka gy'otuuka ngo tebagana kukuba bifaananyi nga boseko banga akaba otunulira abantu nga face distance n'okuyiika nga bayizemba jangu nkutayiteninge naba 35 bamu bayizemba bwo badde nga olya bubi teweebaka bulungi musula mu mabaala oba otandise okuyiika by 35 we see loss of collagen structure integrity. It's visible. It's very very visible on the maseta kati nyingi de kati nasoma mbajireo science 101 on the maseta. It's very very visible. Yo jagula mbanjira abantu n'omuntu mukulu n'obotambulira myaka jo. I'll just tell you choose oluba nja kulaba emyaka jo kuluba duba lutandise okuyiika by 30 ate fa abachala our collagen we lose it faster than men. So ngamba 36 mwete mugumya abantu 36 mukwano if you get into your 30s omwana tonga tofunye musajja akutwala mukwano